The elected president of Uganda Kyagende Okuretera Robert Bobi Wine ate kyaleetera Museveni kitika era Museveni takyalina option yonna gy'ayinza kukola okuggyako okuleka obuyinza bwa bannayuganda ate ne budda mu mikono gy'abannansi. Oluvannyuma lwa His Excellency Kyagende Okuretera Robert Bobi Wine okuggibwako bbaani mu ggwanga lya UK, ate alina ekirungi kyagenda otusoosootolera ffe nga bannayuganda abamuwulirizaamu, abamukkiriza, abasiima emirimu gy'akoze era abaguluberera emirimu emirungi gy'akoledde eggwanga. His Excellency President Kyagende Okuretera Robert Bobi Wine bwadde ne likwatwamu nannyini zimbidde bannayuganda kyogeza abantu bangi ebisongovu lwoya lwa mu nnyindo olina kulwejja wekka okubalaga emitima gyabwe emikyafu emivundu gye babadde bamuyinako. Era tugenze mu maaso n'okuzuula nti abantu abasinga wano tulowooza nti oluusi babeera naffe naye tebabeera naffe, ate nga nno ffe munnange ekisinga otusanyusa n'otuwa amaanyi nti ffe tweyongera kubeera bawanguzi, tweyongera okutambula nga olugendo lwe tutambula mu mbeera ya kuwangula, ya kununula, tuwale kituzza mabega era tuli bamativu nti bino byonna ebinaggweerawo Uganda ejja kuba ekyenjawulo, bannayuganda bajja kufuna omukulembeze omutuufu gwe balina okufuna ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lyaffe okutambulira wamu. Ffenna nga twekutte ku Kyagende Okuretera Robert Bobi Wine His Excellency tuwali kigenda kugaana Uganda yaffe egenda kuba ey'enjawulo. So baganda baffe mikwano gyaffe tubategeeza nti Kyagende Okuretera Robert Bobi Wine olutabaalo lwe yakulembera tannaluvaako era akyagenda maaso, ate nga tusuubira olutabaalo luno terugenda just kuggwa buggwe, lugenda kuggwa nga tulinako we tutuuse era nga buli munnayuganda ategedde kyalina okugabana ku ggwanga lye ne kyalina okufuna ku ggwanga lye. Bino ebya Museveni ebyatubuzaabuza ebyatuteekamu zi diversion ez'enjawulo tumutegeeza nti ffe tusimbudde tuyiseewo badde atusuubira tetukyaliwo. Bannayuganda baggusa amaaso kati bannayuganda beetegerera, bannayuganda amanyi kye baagala ate bannayuganda bali ready nnyo okutambula nga banunula eggwanga lyabwe. Tuwali kigenda tuzza mabega era ffe tuli mu ssanyu nti tuli mu kwekongratulatinga kubanga His Excellency elected President of Uganda aba yakasumatuka kino ate ng'ekirungi ekirala kijja abadde yakagulawo ekibiina ate kati UK nayo ekimukoledde ekyenjawulo kyabadde tasuubira ennaku zino, naye nga bannayuganda tweyanziza nnyo buli atadde eddoboozi kulya munne okulaba nga His Excellency Kyagende Okuretera Robert Bobi Wine afuna obuwanguzi buno, afuna credit eno. Banange tusiimye nnyo, mwebale mwenna ate twongera okubategeeza nti olutabaalo terunnakoma, tukyagendera ddala mu maaso n'okulwana era okulwana kwaffe tugenda kututwala ate tuli bagumu nti tugenda tutuuka ku buwanguzi. Eggwanga lyaffe terigenda kubeerawo just obuwanguzi bwaffe tuli nabwo era tugenda kuba nga tutambula nabo ebbanga lyonna. Bannayuganda tujja kwenyumiriza mu ggwanga lyaffe era tujja kuba ekyenjawulo. So mikwano gyaffe bannayuganda temugwamu maanyi, mumanye nti olutabaalo lwe tuliko tetunnalutuusa wa gye twagala dutuusa ate era ne Uganda yaffe tennatereera. Tulina okulwana okulaba nga abampembe bano tubasuuza eggwanga lyaffe lye balowooza nti lyabwe, lye bawamba mu bumenyi bw'amateeka, lye beefunza, byonna tulina okubibategeeza era ne tubasuuza eggwanga lyaffe amatoobuta ne tubagamba nti Uganda ya bannayuganda, Uganda tebanga ya Museveni, Uganda tebanga ya Muhoozi, Uganda tebangako nti erina kutambulira mu mikono gya Museveni yekka. Uganda yo gwe munnayuganda era tukusaba oyimukiremu ogate eddoboozi ly'okulya bannayuganda. Kyagende Okuretera Robert Bobi Wine His Excellency nga tukulembeddemu tewali kigenda kugaana, tugenda kufuna eggwanga eddungi ffenna tetugenda okweyagaliramu, buli omu lyagenda okunyumirwa era buli omu lyanaawuliriramu emirembe. Tugenda kuva mu ggwanga lino Museveni lyalowooza nti lirye, lyalowooza nti lya famire ye, lyalowooza nti lirye ne mutabani be. Era baganda bange bannayuganda mwenna tubasaba temuggwamu maanyi, musituke tulwanire wamu, mugatte amaloboozi gammwe, agali awamu ge galuma ennyama, agali awamu ge ne mu Bwakabaka bwa Buganda olunaku olwaleero waliyo abantu be bawagikayo naye ng'ekigendererwa kyakusaanyawo Bwakabaka bwa Buganda. Abo si bakozi ba Mmengo wadde nga bafaanana abakozi b'Emmengo, wadde nga bajja nga abasaba obusabye emirimu Emmengo, naye nga bajjira ku missoni y'amaanyi yakusaanyawo Bwakabaka bwa Buganda. Ekitututte mu buwanguzi era ekintu ekitulaze nti tuli bawanguzi, ekintu
ekiresa bannayuganda bangi okwenyumiriza mu ggwanga lyabwe. Ebyo byonna ebyasoba byonna bigenda fuuka lufumo singa tunaaba tulina eddoboozi eryawamu lye tukozesa ne tugamba nti no nedda ekimala tumuke tulwanirira eggwanga. Tunaaba basanyufu nga buli munnayuganda ataddeko eddoboozi lye era nga buli munnayuganda akoze ekisoboka okulaba nga tufuuka abawanguzi. Uganda eyawamu ye Uganda etambula, so baganda baffe tutambulire wamu tulwanirire eggwanga lyattu Uganda era tujja kufuna birungi byereere. Ffenna tukimanyi nti obwakabaka bwa Buganda be bantu, naye bano bo bamaliridde okwawula obwakabaka bwa Buganda ku bantu. Omuntu yenna singa ayawula obwakabaka bwa Buganda ku bantu aba amaze okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda, kubanga obwakabaka bwa Buganda si ttaka just, si bizimbe, si mbuga z'amasaza, wabula obwakabaka bwa Buganda obusookerwako be bantu. Ffenna tujjukira mu mwaka gwa 1966 nga Dr. Milton Obote amaze okulumba olubiri lwa kabaka lwa Buganda olwa Ssekabaka Sir Edward Muteesa, n'amuwaŋŋangusa n'agenda e Bungereza n'awera n'obwakabaka bwa Buganda n'obwakabaka bwonna, era n'oluvannyuma n'amutta mu mwaka gwa 1969 e Bungereza. Yalangirira nti obwakabaka mbujjeewo, embuga zonna ez'amasaza n'azeddiza, olubiri e Mengo n'alufuula barracks, era ye n'alowooza nti obwakabaka mmaze obbusaanyaawo. Mu ntegere yalowooza nti obwakabaka bwa Buganda mbuga, obwakabaka bwa Buganda lubiri, obwakabaka bwa Buganda bizimbe, obwakabaka bwa Buganda ttaka, wabula obwakabaka bwa Buganda kyatamanya nti be bantu, era abantu abasigalawo y'ensonga lwaki obwakabaka bwamala emyaka n'emyaka nga tebuliiwo naye bwamala ne budda. Kitegeeza obwakabaka bwa Buganda be bantu, era singa obwakabaka bwa Buganda obwawula ku bantu obeera omaze okubukuba ekiko. Kakati nzikiriza nti Museveni yatuma abantu abamu e Mengo okwawula obwakabaka bwa Buganda ku bantu asobole okuggirawo ddala oba okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda nga tabukutteeko. Yoweri Kaguta Museveni musajja mugezimu, tagenda kukola nga Dr. Milton Obote yakeera n'agenda ku Radio Uganda ne UTV n'alangirira nti obwakabaka mbuwezi. Ono tagenda kulangirira nti obwakabaka mbuwezi, wabula agenda kukuba obwakabaka b'abantu beewerera obwakabaka. Kyenvudde mbagamba mmwe Abaganda, buli lwe tulabanga ensobi yonna eyawula obwakabaka ku bantu tulwane tujogereko, tujairayitingi abakungu e Mengo omuli Oweekitiibwa Katikkiro basobole okutula beebuuze ani yakoze kino era ekigendererwa kye kyabadde ki. Bamuggyemu mangu oba bamuyite bamukunye bamubuuze wabadde otegeeza ki, era muli bantu bameka abakozi b'obwakabaka oba beerimbise mu kukolera obwakabaka, naye ng'enteekateeka yammwe obanga ekirowoozo kyammwe kyakusaanyaawo bwakabaka nga muyita mu kubaawula ku bantu. So obwakabaka bwa Buganda twegendereze nnyo abantu bano abaagala okwawula obwakabaka bwa Buganda ku bantu, kuba obwakabaka bwa Buganda singa oli bwawula ku bantu lazima ne bw'olisigaza embuga, ne bw'olisigaza ettaka, ne bw'olisigaza olubiri, awo bugenda kuba bumaze okusaanawo. Bangi bali awo e Mengo beerimbika mu titles zaabwe, beerimbika mu bitiibwa byabwe okusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda, kubanga bakimanyi nti ffe abantu gwe tutya okuyingira yekka oba institution gye tutya yokka mu Uganda bagiyita Mengo, bagiyita amadiini n'obwakabaka obulala okwetooloola Uganda yonna. Kyova olaba Museveni yasalawo awagika abantu
mu bwakabaka obw'enjawulo asobole okubusaanyaawo kubanga institution y'obwakabaka yebadde ekyali ey'omuzinze ennyo mu Uganda esobola okuboggolera ku Museveni nti abantu otta baaki abantu osiba baaki oba kino okola kyaki era singa Ssaabasajja Kabaka avaayo n'akola statement nti temubongoota wallahi ya Mungu osoggifumiitirizaako okusinga Kyagulanyi nga yagyogedde kubanga ojja kugamba Kyagulanyi munnabyabufuzi bino byasiiba ayogera naye Ssaabasajja singa akola statement ng'eyo buli omu ogamba olaba Ssaabasajja Kabaka ayogedde bw'ati wallahi waliwo bwekiti so Museveni atya nnyo obwakabaka obw'enjawulo kubanga bwe bubadde bukyasigaddewo bannayuganda mwe bayina essuubi okuba boggolererako ku Yoweri Kaguta Museveni ng'afunze ekyonga obwakabaka bulinga ng'omuntu nga ffe tuli nkoko nga Yoweri Kaguta Museveni ye kamunye bw'enona obukoko omuntu yaboggolako nti bo obwakabaka obw'enjawulo okwetoloola Uganda bwe bubadde bukyasobola okuboggolerako ku kamunye gye bayita Museveni ne yeekanga kakati Yoweri Kaguta Museveni alina okulwana ennyo okuba obwakabaka bonna mu Uganda okubusaanyaawo ffenna tusaanyewo y'ensonga lwaki buli lwendaba obwakabaka nga waliwo abakoleddeyo ensobi nendaba nga abantu banyiizeemu nze ndiwo okuvaayo ku highlightinga nti abo si bakozi ba bwakabaka wabula bakozi ba Museveni be yawagika mu bwakabaka era n'endoopero w'ekitiibwa Katikkiro tunula nnyo mu bantu abo bagenda kusaanyaawo obwakabaka kubanga obwakabaka buli ku bantu amaanyi gaabwo gabuli mu bantu yensonga lwaki leero lwavaawo n'ebyobugagga ne babitwala Abaganda twasigalawo ngera tugamba lulibo olwo era lwabo olwo kakati mu kuba olwo ate ndaba tuddayo gye twava ate mu ngeri ekyasinza okubeera embi ensonga lwaki nkuloopero w'ekitiibwa Katikkiro emmengaawo waliwo gwe boolowooza nti bakozi ba bwakabaka naye nga bakozi ba Museveni ng'era bamaliridde okwawula obwakabaka ku bantu ba Buganda oba ku bantu ba Uganda kubanga kati obwakabaka bwa Buganda tebukyalabirira Baganda bokka wabula bulabirira ku bantu ba Uganda kubanga ffe tuli mu Central Business Center tukuŋŋaanya abantu ab'enjawulo ab'amawanga ab'enjawulo ne bajja ne bakolera mu bwakabaka bwa Buganda kakati olunaku olwaleero obwakabaka bwa Buganda tebulina kubeera bukuumi eri Abaganda bokka wabula bulina kubeera bukuumi eri abantu ba kabira ezisinga kyali kabira zonna mu Uganda kubanga kabira zonna mu Uganda zirina abantu baazo mu Buganda kakati olunaku olwaleero abantu abaagala Obuganda si Baganda bokka wabula abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo baagala nnyo obwakabaka bwa Buganda kati Yoweri Kaguta Museveni alwana nnyo okwawula abantu ba Uganda ku bwakabaka bwa Buganda ng'ateekawo oluwonko abantu be yateekayo ye yakimanyira ddala bulungi nti abantu b'entadde mu bwakabaka bagenda kusobola okukuba ng'abantu abanyigirizibwa okuŋŋoola abantu abanyigirizibwa abantu abafiiriddwako abaabwe n'abafiiriddwako ebyabwe abantu abafunye obulemu abantu abayavuwaziddwa abantu abasendeddwa ebijja bagenda bagambako nga bambadde eddiba ly'obwakabaka bwa Buganda kuba bakimanyi nti abantu batya nnyo obwakabaka bwa Buganda nga bwe nabagambako gye buvuddeko nti nze kukikwatagana ku nkyukakyuka sirinaamu mukwano gwake ne bw'olijja ng'oyambadde ebyambalo bya munnaddiini nga Bujingo ne bw'olijja ng'oyambadde ebyambalo by'obumbejja ne bw'olijja ng'oyambadde ebyambalo by'obulangira naye n'okola ekintu ekisuula abantu emmeeme nja kukugambako nti nedda mukulu wano osussizaamu olunaku olw'eggulo nabadde mbitayita ku mikutu migatta abantu emikwanira wala ngenda okulaba peegi ya CBS FM etali ya 89.2 wabula enkulu radio y'obwakabaka enkulu radio y'obujjajja enkulu 88.8 ng'etaddeyo ekifaananyi kya pulaani ya His Excellency Bobi Wine ng'agikutte ekyekitebe kya National Unity Platform nga Bobi Wine agikutte eri yasooka ng'etaddewo ne kye bazimbye kakati ngeringa agamba what they promised and what they delivered nekola caption wow
mu ngeri eŋŋoola. Nasoose kulowooza nti eno Soroti kuba Soroti gye tumanyiriddemu ebyo. Ne nziramu ne nkanula nti amaaso nga Kyabbassa. Ne nfuna obugaalubindi nga Kyabbassa si Soroti. Ne ŋŋamba kakati ate bano be bali mu kukozesa babaawukanye n'abantu ba Uganda kuba nagenza okuyita mu comment section ng'abantu bali mu kuvuma bannayuganda abanyigirizibwa ne bagamba mmwe mukola kino. Radio ya Ssaabasajja Kabaka yeekola kino. Njagala obategeezako nti si radio ya Ssaabasajja Kabaka yeekola ekyo, wabula Museveni be yawagika mu bitongole by'Obwakabaka be bali mu kukola ekintu ekyo. Akati njagala obategeezaako, yes, kituufu pulaani yali ndala n'ekyazimbiddwa kyabadde kirala, muli batuufu. Naye omuntu okeera ku makya n'ogenda onoonye ssente ku mulimu n'ogamba leero njagala emitwalo 10 era n'ova n'ewaka ng'ozeewulira n'abaana be bagobye fiizi n'obaga temufaayo enkya mugenda kusoma n'okeera n'ebbugumu lyo ssaawa emu ey'okumakya okyanoonya emitwalo gyo 10 wakatuuka ku mulimu oli fresh ngera owulira ogenda zifuna ziwera ssaawa 3 n'osalako 5 n'oga ne bwe nfuna omwenda ekitundu ziwera ssaawa 7 ne bwe nfuna 5 ziwera ssaawa 10 nga tonnalena kulya ne bwe nfunayo ez'ekikomando ziwera ssaawa 12 n'oga ne bwe nfuna transport yanziza ewaka. Naye nga wazze oyina pulaani yo kyabuvunaanyizibwa to dream big. Kale waakiri olwane ekirooto kigaane bugaanyi buli muntu ave ewaka aba ne tageti ye. Ne wallahi atuuka n'okuwa manta transport amuzze wanaga singa nfuna kale transport. Naye nga wazze oyina ebibalo by'ofiizi w'abaana alina osasulwa, balina okulya ku nkoko, omukyala alina okufunayo ku kikadde, n'otuuka okuddayo ng'otambuza bigere toyina yadde akaveera. Tinaye teweerabira oyina abaana be walese ewaka ng'obasuubiza nti buli kimu kigenda kuggwa baana bange. Baana bange temweraliikirira, baana bange temutya, mugende nkya kuddayo ku ssomero. Abaana abo olw'okuba babeera baana bato bw'oddayo nga totuukirizza bayinza okukunyiigira, naye totyanga baleke bakunyiigire. Gwe bagambe ng'ekintu kimu munaamanya ensonga lwaki nnemeredde olwaleero nga nammwe mukuze mufunye amaka gammwe muzadde n'abaana bammwe. Omuntu obeera ne bajeti yo mu mwaka nga gutandika. Mwaka njagalamu emmotoka, poloti yange ekyali wajjala ngenda gyezimbamu, maama yali ayagala hijja ngenda gyemukolera biki. Naye bwe tutuuka eno mu Gw'Ekkumi n'owunzika ng'ogamba kale singa waakiri njiwa matiriyo mu poloti y'ekyali wajjala. Bwe yali ayagala emmotoka, yali ayagala okukolera nnyoko hijja, yali ayagala okuzimba, n'otuuka ng'oyagala mabulooka. Nti si musango gw'oseetinga ebirooto byo era n'ogoba ebirooto byo, oluusi kiba eri Mukama okukuyambako okutuukiriza ebirooto byo. Si musango gwo. Olunaku olwaleero oŋŋolo wa National Unity Platform nti pulaani gye yakuba si ebizimbe bye yazimbye, naye at least ayina kyataddewo, wadde nga kyataddewo si kye yali yaloota, ayina kye yaloota. Naye nabagamba omuntu bw'obanga oyoya nnyo ennyama nga tolinaamu zirya nnyama oli eryenda n'okkakkanya appetite. Kati ne National Unity Platform kye yataddewo kitebe weewaawo si kye yali eyagala, naye yabadde erina okulwana eteekewo. Golowooza abasula mu busiisira mu buto baaloota busiisira, oba baaloota nabo bbangalo, baaloota zikalina. Olowooza abavuga booda tebaaloota okuvuga ku benzi mu buto, bagoba ekirooto kyabwe era bakyagoba ekirooto kyabwe. Naye wakati ng'ogoba ekirooto kyo togenda ate kusula bweru, teekawo akasiisira mw'oba osinziira okugobera ebirooto byo. Gwe yaloota emmotoka togenda ate tambuza bigere, teekawo ka bajaaji kakuyambeko okugoba ekirooto kye eky'okuvuga benzi. Ye National Unity Platform egoba ekirooto kyayo, naye erina kusinziirawo okugoba ekirooto kyayo. Nti ekyo kye yataddewo si kitono nno by the way, kubanga kisinga ate n'amasengere okutudde rediyo eyo yakoze ebyo, oba okutudde abakozi Museveni be yakozesezza okukola ebyo. National Unity Platform ekyo yakitaddewo kutuulawo kugoberawo kirooto kyayo.
mwenna boogera waliwo obuvubuka Bukaluvini Kayanja Mbulaba Busiiba Budongwa buli muntu alina byaloota naye ate singa olemererwa okufuna ekirooto kyo teekawo ekyefaananyirizaawo ekirooto kyo waloota benzi ntambula ne tosobola benzi gula piki naye egenda kusigala ntambula osinziiraawo otuukirize ebirooto byo oba ntegeerekese bulungi baganda bange ne bannyinaze so tosuubira nti kino kisobola okutulwanyisa gwewa NRM ate tolina na moral authority eyogera ku byakuzimba bitebe kubanga mwali musonzeeko ku bukadde bwa $133 Museveni n'embabazi ne beegabanya bwebwo bwazimba za Kamwesi bwebwo bwazimba zi Victoria Mall bwebwo buzimba za Ponye bwebwo buzimba ebintu ebyenjawulo mwe mulowooza nti byaba Drake Lubega naye nga byaba Museveni ne famire n'emikwano gye gy'olubato emitono ennyo ab'eŋŋanda gwe tolina moral authority eyogera ku byankulaakulana omanyi abaavu Lutaya yagamba abaavu be basinga okukubira abagagga pulana ekizimbe kya Bagale yali badde akizimba ati okuzimbe kuli Sambuna Kasawuli n'ozimba amaka agafaanana gati ayogera n'ebyo nga talina yadde akasiisira ne Land Road amubanja wano Bagale Kirumira yatulimbyemo tuyinza kuzimba maka munyonyo ku ssente z'olina wabadde ogende kololo omwavu kakati ne NRM ngitwala ng'omwavu olwaleero akubira omugagga pulaani NRM ngitwala ng'omwavu olwaleero yasuse n'amakaya era ng'agasiibye naye ng'akubira omugagga pulaani ku kyalina okulya mugagga alyamu abagagga beerumya bannange Bagale Kirumira yali mukulya mwoko n'ebijjanja n'empuuta ku ssente ze balina naye nga ye mu lubuto ayogera bw'atyo enjoka ziri mu kulya byenda ng'enjoka ziri mu kulya byenda enjoka ezimuli munda zirya ku ye zitandise kulya ye kubanga taziteereddeyo kyakulya ye NRM olunaku olwaleero esigi yennyini yakyogedde n'agamba kituufu twalina pulaani bweti ne bweti ne bweti ne bweti naye obusobozi bwabula ne tuteekawo ekitafaanana pulaani eyo naye ng'ate kyefaanaanyiriza pulaani eyo kubanga ekigendererwa kyaffe kyali kyakufuna maka we tusinziira era ekizimbe ekyateereddwawo kisoba mu kimu ebizimbe biriwa binda beebya ate nga n'ettaka likulaga likyaliwo yakyeyogeredde kakati gwe okeera otya okujja okunzijukiza yeekolera bw'alina omumwa omunene nze neemanyidde emyaka egikunukkiriza 3 nina endabirwamu gwe tosobola kunzijukiza kindiko kuba neemanyi n'okusinga bw'ommanyi ondabidde emyaka 3 nze neerabidde emyaka egikunukkiriza 3 kati kwembuulira ommanyi otya okusinga nze bwe neemanyi ekyo si ebadde ensonga enkulu mbadde nzize kutereeza bwakabaka bwange big eye star boss onfunye azibandi matiriyo ze ndi physically fit n'obukodyo mbumanyi suula indicator gwe njagala yasulawo aya I'm going higher big eye esimanyi lwaki ennyimba z'ennaku zino zinyumira simanyi ennaku zino lwaki nkwagala nnyo simanyi lwaki ennaku zino nkutijja nnyo nabadde awo neebase lowooza wandoze bwe kitaba ekyo ki kati omwana yakidde okuŋŋamba mutabani wange amaalu dadi ekiro walogootanye big eye ne mugayi kikanaye kwogera otyo nalogootanye big eye India nti wabadde awo ng'ologoota n'erinnya big eye tukwagala big eye lwaki tokolayo concert big eye yewaffe big eye lwaki ennaku zino omutima gwange gukwagala nnyo lwaki ennaku zino nkutinka nnyo waliwo abagambye big eye temumwesembereza already yaliko eri mu NRM nebi ffe twabagamba enambuleera yeggamwamu abakooye bonna abalemereddwa bonna National Unity Platform eringa nga ddiini ya bulokole eddiini y'obulokole yatandika teyina bammemba baayo era kyejjeefu ne bammemba baayo kubanga bammemba abasookamu kati bazadde
wabula yagenda ennyo mu Bukatoliki, mu Busiraamu, mu Bwadiventi, Orthodokisi, Bukulisitaayo n'ekola eddiini yaayo. Teyagoba bantu nti gw'oli Musiraamu oli Mutabuliki olina ekirevu tojja. Buli yajjanga kubanga balina eŋŋombe egamba nti Yesu agamba mujje mwenna abakooye. Temukuba big eye voje. Bw'aba alabye ekitangaala nga teri amukase ng'ebintu abirabye nga bwe tubiraba, mumuleke ayingire. Mumuleke big eye ajje. Mumuleke ajje. N'abalala bangi baagala kujja naye bakyatya. Kakati big eye kazze. Tomanyi bameka bagenda kumotivatinga besonyiwe kibase ekigenda okugwa bajje bayingire mu ambuleera. Big eye yakoyera enkadde najja mu benzi. Najja mu benzi. Mumuleke mumwanirize tumuleke feeling at home. Tumubudde bubuzibuzi era tumujjukize nti wano waka, wano wammwe. N'abalala abalijja bajje mwenna mujje. Muntu omu gwe nnyinza okugamba nti ye tasaanidde na kusaanira y'oyo abaddewo n'agenda nadda ne mumuwa chance nga Ronald Mayinja n'agenda ate era n'asaba chance. Omukazi omwenzi talokoka. Omukazi kasita amala okulozaako ku sausage y'ebweru, kasita amala okulozaako ku ssanyu ly'ebweru, Webale nnyo omuganda waffe yeekolera Itongwa, webale nnyo webalire ddala n'obubaka obw'enjawulo obuzaamu bannayuganda amaanyi obutukiipinga nga tutambula, obutuleetera essuubi, obutuleetera okumanya nti waliyo olw'enkya era obutukiipinga nga tulina amaanyi, obutuzaamu amaanyi ne butuwa essuubi nti tugenda mu maaso wabula tetudda mabega kubanga kituliko ffenna tukyagala nga bannayuganda. Ewatali kusosola wadde okuweebuuzabuuzaamu tutambuliramu nga tutambulira ku mulamwa ogw'okukolaganira wamu tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Uganda ey'awamu ye Uganda etambula, Uganda ey'awamu ye Uganda bannayuganda gye bawuliramu essanyu, Uganda ey'awamu bannayuganda gye baagala, era Uganda ey'awamu yegenda otutwala mu buwanguzi n'obununuzi. Baganda baffe bannayuganda tukwataganire wamu tutereere tulabe nga tununula eggwanga lyaffe. Ku lwa Uganda n'eggwanga lyaffe otwaliza wamu tugenda kubeera bawanguzi era ng'obuwanguzi bwaffe tugenda tambula nabo mpaka nga Mukama akkiriza era mpaka nga eggwanga lyaffe lifunye ekyenjawulo. Tulina obugumu n'obugumiikiriza nti byonna bye tubala Mukama ajja bitukolera
ate era bijja tubeerera birungi. Ffe ffenna nga tukutte wamu era nga tukozesa eddoboozi limu ku lwa Uganda yaffe eno tujja kuba bawanguzi era nga tusuubira nti agali awamu ge galuma ennyama, naffe nga bannayuganda tetujja kwerekerera, tujja kutambuza eddoboozi limu era tujja kulonera eggwanga lyaffe. Era ntusaba Mukama wayo mwennyini atukulembere, atukolera eby'enjawulo n'ebyamagero mu lugendo luno lwe tulimu. Weewaawo lukaluba naye ate lugonda singa tuba tukwataganidde wamu, omumpembe tajja kusigala wano.